okweyagala kitegeeza kitegeeza kwepanka ebintu bino byetaaga okwawula naye okubanga ofaayo okubanga weerabirira ofaayo okubanga weewa emirembe bw'onooyiga okwewa emirembe ekisookera ddala ng'otebenkera n'ekyo ky'olina kyewakafuna bw'oba wasomyeko n'otuuka mu senior 2 alhamdulillahi rabbil alamina bw'obanga wotuuse senior 4 gamba Mungu nti alhamdulillahi rabbil alamina bw'oba wagattako kakoosi gamba nti alhamdulillahi rabbil alamina bw'obanga wogenda n'otuuka mu tertiary institutions ez'enjawulo n'ogenda ku university n'ogenda ku institutions zituwa diploma beera mutebenkevu n'okusoma okwo kwe watuuseeko wabula bwe tuba tugamba abantu babetebenkere okutebenkera kyawukana n'obukufu. There's a difference between contentment and satisfaction. Omuntu okubanga mutebenkevu ayina okutebenkera aba ayina obutebenkevu nga akyasiimye ekyo kyalina naye ng'ayina ebiruubirirwa ebisinga ku kyalina era nga buli naku azuukuka n'ateeka edduwa ewa Mungu n'amugamba Allah wange olwaleero nina pikipiki alhamdulillahi rabbil alamina Allah nkwebaza oba tutandikire kale ku bigere tize nina ebigere bibiri wange eri ayina ekimu eri ayina okugulu okumu waliwo ayina abiri ng'okumu kwamenyeka waliwo ayina okumu n'ekitundu naye gwe ng'olina amagulu abiri olina obwongo obwegattako obusobola okulaga ebigere byo n'otambula n'ojja mu kibuga n'omaliriza n'oddayo eka. Okay, that is maybe the first step. Tugamba nti osobola okubanga Mungu yakuwadde akagaali olina kapikipiki naye nga naawe obwandyagadde okufuna emmotoka tetukugamba kuvuma pikipiki tiyo omuntu nga yalaba era ffe tulina pikipiki yaba bodaboda nga nedda tebenkera nnyo ne pikipiki eno tebenkera nnyo n'ebigere by'okubanga biramu era tukugamba kola nnyo exercise bakubiriza nnyo okukola exercise okuuma ebiyungo byo that is shukuru obwo butebenkevu that is contentment buli lw'obeera nga ebiyungo bino by'olina obikozesa exercise kitegeeza oli musiimu nabyo obirabirira obikuuma bibeere nga biri mu mbeera ntuufu kubanga olunaku lwe lukeera nga okugulu kwo kuzimbye olunaku lwe lunakeera nga ekigere kyo tekyasobola kulinnya ojja kuba ate ofuna obukendeevu so tukugamba tebenkera nnyo n'ekyo ky'olina wabula ne tukugamba nti mu bimu era ebireeta obutebenkevu kwe kubeera n'ebiruubirirwa